Wabaddewo vaawo mpitawo mu ttawuni y'Ensanje ekiri mu Town Council y'Ekyengera mu disitulikiti y'e Wakiso, abakulembeze abakulembeddwamu Mmeeya Mathias Walukagga bwe bavudde mu mbeera ne batabukira abakozi ba gavumenti abawamba ebimeeza n'okumenyaamenya emidaala gy'abasuubuzi abakolera ku nguudo. Appointment n'etaye ku Town Council saagala nange nabadde mbetambula n'abasirikale Kadeo Kanyama akola kyawo koleko okubba obubbi genda kubuuza eyamuleeta n'ekyakola ekyo nakyo mukirinde. Kino kiddiridde abakozi aba Town Council olunaku olw'eggulo okukola ekikwekweto mwe bayooledde ebintu by'abasuubuzi kw'ossa n'okubayisaamu emisambagere ekiwaliriza Mmeeya Walukagga ne baakulembera nabo okukuba olukuŋŋaana lw'abasuubuzi mwe basinzidde okuttottola embeera enzibu gye bakoleramu. Ebimeeza ne babitaddeko ku mmotoka nga babyonoona. Baze saa 11 nga tunnyuse nga tugenze ewaka. Ebintu byaffe babitutte. Tubasatu kino ekintu ky'okukuba abantu n'okutwala ebintu byabwe tetukimanyiiko n'akamu n'akeddagala. Kikwatako yenna njagala mu nnyambe ensasulwe kubanga se tuzijja mu looni miliyoni 2.5 nga tebanateekako ddwaliro lyennakozeseza bansasule ssente. Abasuubuzi bano bagamba nti empooza ebaggyibwako nnyingi ng'ate abawooza babayisa bubi nnyo nga mu kikwekweto ekyakoleddwa emmaali yaabwe yonna yayonooneddwa. Batukubyemu babadde n'embingu nga baagala natusibira ku byaffe. Nyama buneno temuli yadde ssente yadde. Olunaku osobola okunyuka n'akakaaga oba 5. Olinako okulya, olinako okugulako kasabbuuni, ennyumba ebanja, engoye zibanja, engatto zibanja. Kansala wa disitulikiti era ssentebe w'akakiiko k'ebyensimbi agamba nti emisolo ku bakolera ku nguudo gyaggyibwawo dda nga n'empooza Pulezidenti Museveni yagiwera. Ne tugamba nti that the street vendors should be excluded from paying taxes pending creating for them a favorable working conditions. Kyokka kino kijje kansala Tomusange Ssebuggwawo mu mbeera n'amutabukira ng'agamba nti kuno kuwundisa abasuubuzi na kubalemesa kukola kuba bwe batawampooza gavumenti yakozesa omukisa guno okubagoba. Okolera ye ofiisi yo toyagalanga muntu agimanyiira bw'obanga oli wano tokkiriza muntu akola ki? Olukiiko lutabanguse olwo abakulembeze ne batandika okweweereza ebisongovu nga kwe batadde n'okwerangira obubbi ekiwaliriza Mmeeya Walukagga okuyingira mu lutalo luno olubadde lunyinyiitidde era bonna n'abaggyako emizindalo okusobola okukkakkanya embeera. Mmeeya Walukagga agamba basanze okusoomozebwa olw'abakozi ba gavumenti okukola ebyo ebyawukana n'ebiteesebwa mu kanso ng'agamba nti tasobola kukkiriza abasuubuzi bano bagobwe ku kkubo nga tewali katale kateeketeeke gye babateeka kuba kyandeyongera okuwa ekyanya obumenyi bw'amateeka okwegiriisa. Etteeka ligamba nti bwe mubanga mulira kuvakeetinga abantu kuva ku makubo mulina okuba nga mubategekedde obutale bwe bakola ki. Naye ensonga si ya butale wabula akatale kalina okuba kali ku mutindo omutuufu ng'omuntu aba ayita mu luguudo alengera nti ennaanansi yiyo mazima ettooke liiryo n'ensujju yiyo. Alabudde nti wakufaafaagana n'abeeyita bakanyama abapangisibwa ne bawamba ebintu by'abasuubuzi n'era n'awera nti bano si waakubakkiriza kubeera mu kitundu kyakulembera. Okumanya ababadde emabega ekintu kino ebintu by'abantu ebyayonoonese walayoonese ezabbiddwa nga ate saagala mukozese mukisa guno ogambe nti babbye miliyoni zange 2 mu kibaawo era olina kuleka bukadde 2 mu kibaawo kifundu tebabalini. Kizza Peter yakusakidde eggulya lino ku lwa KSTV agaleero.